Omuboni omulungi owa muntu w'abantu media ikiriza nkulamuseeku nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ate abendikiriza eyindi era mwikirize mbakube nti mukama yeebazibwe. Musibye mutya ye muli mutya mwebale gye muli kutuusaako engalo. Akaire kano ninze Abubakar Bwogere muntu w'abantu. Akaire kano ntuuse mu maka g'omwami gwe baakazaako erya Tata Kofi. Lwaki bamunazaako erya Tata Kofi? Ajja atukobera ensonga eyo. Omwami ono alina ebyafaayo bingi ino. Ayaganibwa ku kyalo bakyeta Bubambwe, kyagana mu igombolola lye bayita Mbogwe mu district y'e Mayuge. N'omu ku baami abamanifu ino aye ate ye ebintu bya bigema mpola. Aidde atukobera lwaki ebintu bya bigema mpola. Omwami ono tumutegeera ino mu kusomesa ku nsonga egemagana n'emwani nga kw'otaire n'ekibala ekyakooko. Kyenkoba aye tokola kyenkola ki kyenkola. Kale ebyo byonna ajja kuba nga abituwayo. Mukama wange oli bulungi? Yes sir. Webale baba. Yes sir. Amayaka ye. Abba. Bali batyaye? Tuliye. Mwebale mirimu. Amina sebo. Bali kuija. Kale sebo. Bali batya boleseye. Balungi. Abali kutubona. Yes sir. Abali mali Mayuge. Abali mu Busoga. Yes sir. Abali mu Uganda. Yes sir. Nenda weiwanga bandinza okutegeera amayina gamatuufu ni wani. Neyanziza ino sebo. Amayina gange nize Musobya Wilson Tomusange. Mutabani w'omugenzi Agustine Kafuko. N'omukaire Veronica Kyazike abwe Bubambwe muluka mulingire gombola bayita Mbogwe Mayuge district. Yes sir. Ndowooza atukobeera amayina buti eriine lya Tata Kofi oida kutukobera lyava kuki? Eriine lya Tata Kofi lyava ku kikulima mwani. Kuba ne Busoga abasinga bali kulima bikaado. Nze nakuba nti omukutu gwange guje ku mwani. Ekyanendesa emwani ni baba wange muzeyi wange yalimanga emwani era nedanfuula kyendi nedansobesa n'okusoma awo komaawo awo ekyo kasa amazzi okuba nga atukobeire Tata Kofi kwe kyava awo tuviirewo. Muzeyi gano ni waka? Sebo gano ni waka. Yesebo. Nsaba kameramaani osooke olinzeeku ku maka ga muzeyi abantu bategeere amaka ga muzeyi abali kubona agona amaka ga muzeyi. Eyo ni compound ya muzeyi, compound ya muzeyi neyo tegeza kintu musaada wa buvunanyizibwa yakola compound yenungi musaada mwayi ndibona enkoko ndibona embuzi ate yabanga ali ku luguudo kwene kwali ezira byakoba nti ate kabiri otuuse niwo oba omukyalire bwire nti ate kayojja tukakayove kwe wa boda akwise ku luguudo kabiri otyo bwevuyige kayoyikirire kodiga mbe ali ku luguudo kwene. Kale muzeyi wandise omuntu yaninza okutegeera mukulu Wilson Tomusange Musobya yasoma ku yena yasomako obwo P1 ogitandikiraga? P1 ngitandikira Bute primary najimala naja St James Secondary School Idinda. Awo Simba wakati sooka otuweeku ekifaananyi olunaku lwe wasooka okujja ku isomero wawulira otya? Baakukaka bukake wajja ng'oli kwenda olina kinonereze baino eri abaali bali kusoma nakubo tikanje oba gaaliwo okulwanagana? Webale ino sebo nze kuno twalinga ku omwami bamweta Kisambira akuzaasi nga tukaali bato yaidanga n'ekikapu eky'amandaazi abita mu byalo ng'anoonya abaana abatasoma. Ndi omu ku baana be yayagaana yansendasenda yasooka yantwale namusenu awo era bagyetanga sabugureedi ng'atusomekeza omwo mu myaka gy'enkaaga n'omunaana. Twaba omwo twamanirwa nti okusoma kulungi nga ibe oluusi n'amenvu oluusi n'esikonzi. Bwe tuva awo yajja yafuna bannaife abandi tweyongera twaba bangi. Twanumirwa ino twamana kampani nga nnungi. Eyo sabugureedi yakomaawo mwaka ogw'enkaaga n'omwenda bantwala Ebute primary. Kifo ky'okujja Mpiitu bantwala Mpiifiri. Nga ki? Namusana waliyo kyakumeka? Sabugureedi. Sabugureedi neno Ijebeta nasali. Ijebeta nasali. Kati bajja okungezesa nga ntuukaana kujja Mpiifiri. Nkaaga n'omwenda najja Mpiifiri. Muzeyi wanje
wasoma wajja okujja mu P1 ng'oli mukulu oba amagezi n'agaali amangi? Nali ku mukulukulu kukwaye nga tino omukulu ennyo. Kale nze bwe ntuuka batugezesa kati n'omwana tasaana kujja mu P1. Bakutwala mu P3? Batwala mu P3. P1 wagituuma? Watuma ni P2 wajja mu P3? Najja mu P3. Natandika okusoma. Era okusoma bwe twamala ku omwaka nali wa mwenda. Eyabuka ebibiina ebibiri? Yesobo. Nali wa mwenda okujja mu kyokuna. Kati bwe ntuuka mu kyokuna, first term ngamba wa kusatu, second term naba wa kubiri, third term nakulembera. Okumala ku primary. First term wa kusatu, second wa kubiri, third wa lubereberi. Paka lwe namala ku primary nga ntyo bwe ntambula ebibiina byonna byonna. Muzeyi, kiki kyotasobola kwerabira kyokoba oti ekintu ekyo kyambisaamu ku bubi ng'oli ku isomero naddala mu primary oba wali mu P2 oba wali mu P4? Kyentasobola kwerabira galiwo omwami bamweta Grace Byaleero. Wakukyalo kuno bwe twayiranga mu njira omwo nga nkuba. Nga ki? Just fujjo kunkuba bukube. Nga tomuseega? Mpera ano naida naseera maama. Maama yankati oli musiru, iwe oli musaada. Wena mukube. N'atema emigo gyange n'agiteeka awo. Oba ng'oli mu kyakumeka? Olwo ndi mu kyakusatu kyakuna. N'ateeka awo yatuukanga nankubira. Naterekera emigo emigo. Bano bwe yatuuka akola atandika okunkuba. N'alumukira eyo yaminga nanuulayo omwego. N'atandika omukuba. Namukuba. Olwo yakoma okunkuba. Yali akusingako obukulu? Yali ansingako obukulu. Ng'akudodobya budodobye? Yali ngandodobya. Aye emperano twasigala ke tuli bamukwano. Yali amukunkuba nabuti ali ku kyalo kuno era tuli bamukwano. But ekisooke tulye kwenu. Ekyakukubyanga kyene kyali ki? Yali fujjo. Ng'atuuka butuukawo yatandika kukuba ng'akuba kuba abaana. Ninze mwe yankubiranga. Kati maama we yankati we oli musaada. Mwina akukubanga atya ke we n'olingirira olirabulira. We namukube. Baida mwida kunkuba. Ati we namukube. Era bwe yankati we namukube. Natema migo kujja kugitereka awo. Nasobola mulala natandika zeno okumutema. Awo byakoma. Ate kyotasobola kwerabira eky'eisano ekyaliwo mu primary? Ekyentasobola kwerabira ekyaliwo mu primary olunaku lwe nabatizibwa. Baba wange yali mukatoliki. Gano tegali Kereziya. Ku kyalo kuno? Nga musabira. Ekkanisa yali Bute. Twavanga kuno kujja okusabira Bute. Yakyaki obu Uganda. Katugeze. Omubuulizi bwaida n'akoba ati ndi kwenda abaana abanasoma okubatiza. Nali namba ndala okugolola omukono kwanika. Yabagana ku isomero? Ku isomero. Ndira okukobera ku baba. Baba ati twe tuli bakatoliki. Okyotya abaprotestant. Maama yakati beereko omwana. Yamukwatireko omwana. Mabba yena tiyali mubi. Yaikiriza. Bampe siringi 12. Najja n'adigayo bangulira empale. 12 ebyo. Kyali kinusu kira kyangalala oba? Dali koini. Nga bwayimeka bwokoini obwo. Wa 10. Sente 10. Buti bwe baakuwa? N'aditwalayo bampandiisa n'atandika okusoma omugigi. Easter bwetuuka nabatizibwa ku Easter. 69. Baba yangulira empale enderu enimpi n'essaati enderu enimpi. Nasamuka ino. Waba ng'otiinange yene. Najja bandisaako bambatiza banduwako amaadi mu mutwe. Najja okwira waka nga bansaliira enkoko. Gandi mugeni. Gandi mugeni. Basala enkoko ku lulwo? Ku lwange. Balina boona baalya ku nkoko ku lw'amaanigo? Boona baalya. Tegeeza baakuwa ebifu bingi. Kiwulo ekyo twakirya twawomerwa. Eyo n'obulamu bwange obwansamusa mu bulamu bwange obwa primary. Wasamba ku mupiira oba wali mukako oba wayembako? Nali musambi wa mupiira. Wasambanga namba imeka? Nasamba namba 5. Wali defender? Watandika okusambira school team ng'oli mu kyakumeka? Nga ndi mu kyakutaano. Nga tibakusala ne bakubitako ne bakubitako. Era nga headmaster yakati if you miss the ball, don't miss the leg.
ni moto yaimwe naye ali moto yayi tewakuba ino baino ngaita iwe bwokoba oti ebiseera ebyo balinga engaita awo balinga ku bigere byerere ng'omutemengwala nga mutemengwala menga toleeta peneti benga tikolera ku peneti nkolere galagalaire nga ndi nti bankubire no box by that wa peneti kale awo tuviirewo yes sir tugiire ogire musiniya aha gire musiniya nali gituukanga kwidinda awo wona osomye nga primary ng'obagano kituukanga ku mwidinda bwenja mwidinda aliwo omugala bamutanga Jamaawa nakati tumusange dda tujje tunoonya ebifo yena yali wakukyalo kuno yali wakukyalo naye bambi mwakola naye P7 twakola naye P7 baavaako kuno basenka bayire bugwe eri eyo ekyomukisa omuli bambi yava mubulamu bwensi mukama amusomere yamusobola bantwala edinda nze ndi mubisi obwo angema ku mukono tutuuka awo twagaana omuyindi neyali headmaster batuwa interview ebigambo bino byatukoba ati bandika ekigambo beautiful ni interview gye baatu ati kola ki gandika beautiful ogandike careful nabigandika namusuulira awo akati tukuwaire kifo nolo mugala Jamaawa yena twasoma naye yena yabigandika kati nga muli bagezi beautiful ni careful byonka oli kujja musiniya naye interview gye twakola ketwira tusiba migugu gyaife tujja kutandika kusoma buti kambuuze Jamaawa yajja okutwala eidinda nga yaidiyo yajjayo oku nga idiyo baba yali ku munenenene okusinga owange nga batambula buti mwagirawo sente meka sente tikadidukira idali wa sente 3 ndowooza dali mu sente buti olwaira ng'okobera baba ni mama nti mbise interview bankobye bino babingulira ebiseera ebyo requirements damaani tidali damaani maama kankoba eriyo omwana nazaali edinda eyo walukuba tuzira sente dakisulo ayi katugyeyo ali yali nalwesambula eyo emuta ku kagaali katujja nalwesambula lwali lwa mukaaga tumwagana yaidi ati muno omwana mutabane wo yasoma yafuna ekifumu eidinda ayindi kusaba aviirenga kwewo ati oba tujja naye buti tujje omulembe ogwo nga baalinga balungi munange kyankoba ati amperano ebintu taidde nabyo nze ka ido kamuleete kekukeera kunkyo kemaama azantwala kentandika kusoma waviiranga walukuba kentambuza bigere awo okujja mu St James wabitanga mu Danilop biki ebyo ku Danilop awe twabitanga ngoeka ovaayo saa imeka 12 watuuka ku St James saawa ndala kitundu saawa nambali munjira kabiri okwirayo iggulo ketwirayo iggulo aye nga mperano bwentuuka musiniya tuwakati mperano tujakola streams batuwa streams ati mujja kusomanga iggulo bankyusa abaire asoma kunkyo natandika kusoma iggulo olwo Jamaawa bamutwere mu stream gyendimu bamutwere mu yindi olwo nfunye n'emikwano mperano ofunye emikwano omwaka omulamba ngaolutufuna kiyita ku mikago waliisa omukagaawo nali nfunye emikago olwo asoma kunkyo nze nsoma iggulo aye tyamunanga yevuiranga nga tetwagaana ku isomero buti ku St James awo kiki kyotasobola kwerabirawo ekyaliwo mu biseera ebyo bakyakuniza bakyakusanyusa St James kyentasobola kwerabira bwe twatuuka abasiniya wanu batwetanga ati tuwuna college ati bino bipoligi muveewo abasiniya wanu anti olwo tuviire mu primary college ife tuli ba college ekyo kyentasobola kwerabira nga bakweta bowa college ofiringa small emperano oli wabuuki ku St James wasamba kompiira ku St James tyasamba kumula kitone kyo anti ife baali nga batubona ke tuli bato yali abalenzi abatusinga abakulu
But St. James waliyo paka kyakumeka paka senior. Bwavaawo enavaawo era ng'okaviira wakojjawo nakwiranga wakojjawo tiwali mu kunampisa mbi nti oba wasumwasumwaku kojjawo yatuka okwetamu singa nalina empisa emikyalisoma kati maama bw'atendewalirwa ssente nga tasobola kuno kwaliko omwami bamwetanga Zubairi Kamulya kati mpambeleeti nakati mbemera ku mwana oyo kati omwana oyo ndi kumutwala Kampala era lwe bankwatidde oli kujja Kampala naye gomba kusula mu iddiiro nga ki ate iwe kinegenege amasano ago okujjako e Kampala buti nga e Kampala wali oli kujjakola kisoma kukola Kampala tuuka e Kampala nankati ndi kwenda kozesa driving yantwala ajja naye emmotoka e Kampala aye nga ndege emmotoka nga bwenkola nambayamba kwa musitowa nayamba ku office awo nga ndi office attendant yali driver nga avugaga nagaloli ajja okubona bwetusembezaku wale emmotoka ati Kamulya mwana yo aidde okuvuga emmotoka bampa akamotoka kanisaani natandika okuvuga commissioner wa veterinary mu baana abaali nga tukola awo gema ku kino gema ku kire banondamu natandika okuvuga commissioner. Maama Mole gamutuka kugatya maama asanuka kendi tuize ni muzeeyi oyo ebyo abitegeera ngoize ndandize olwo ndi kuvuga loole ya muzeeyi nfunye ne pamiti kabiri baanziramu okunkolera pati sooka olinde waira ng'oli kuvuga loole ya muzeeyi oyo lwaki niwe oli kumuvuga nze ndi kumuvuga maama abo ali awo abo n'owe mwene naali kuvonga asala embuzi twalya bayita mbuzi bwe tuyirayo najja okubona tebampa PS permanent secretary goba ovugenga ngaye namba ku buyambe ani kuyambanga ku buyambe ayali amuvuga yali aliwa yali afunemu ku obuzibu yali ali muvuga yamba kwawo naira kukatebe bwe yalira naira kukatebe n'abaawo kati deputy minister oba omulembe gwani ogwo obotetu bamwetanga Buzabu Dr. Buzabu tugiire embalala eni muzeeyi Kamulya driver oyo yalwala akati muzeeyi kati nkoze ntya alina oguloole nina mutabani wange asobola okutwala munaye naavuga Buzabu okuva e Kampala tuli mbalala lya Ntonde bajja paka mbalala eyo mpeera ano we tutuuka twali tujja Kamwenge bwe tutuuka ekifuba kireeta buzibwera twagaana owekitiibwa muzeeyi waife His Excellency ngaakali kufuuka pulezidenti mwamwagaana eyo ebuzibwera ng'ali mu motoka yabajetanga bagyeta Range Rover oliko Museveni mwe ng'alikola kitaki yali awo mwagainaawo yali mukwano gwa mukama wange oyo ono Zubairi Buzabu yali deputy minister yava mu Range Rover yaira mupenzi n'abavuga paka Kamwenge tomusanga wange oba oli kuloota ate ndoota baloota musana wavuga ngaakali kufuuka president wavuga Museveni yava mu motoka mwe yali yayidda mu yiyo n'abavuga bajja e Kamwenge prison kale nga bajjakola ebaasulanga munange nze naire embalala neerambaali wabalekeeyo abalekeeyo awo nkutiire kabi enkeera najja namunona namutwala ku faamu ono mukama wo oyo minisita namulekayo aye nga mule toyenda kuva ku steeringi nga oni bakuba ati vuga oje oyire oje
amafuta galimu aye ng'ebyokulya bali kuwapo balyanga era mujja kufaamu basalambuzi amajja ago tulya sooka nkubira ku buti Museveni bwe yava mu mmotoka ero okuyida mu wamutegeera nga ni Museveni namutegeera ayi bajanga bali kuwayambale enuma eyo batya enuma eyo bagaye ebyo ewe no bwovuga nze bwe nvuga tiyakuba kwati oba ono nani abe era tyayogera ku naye tidda kulimba waidinga butisana omuntu akati wavuga ku President Museveni aba mutuufu ayinza aba mutuufu kubanga wamuvugaku era President title kibwe kiri waliwo omuvuga nga akali kufuuka ki akali kufuuka aye era n'omuntu gwe wakola ki omuntu gwe wavuga ku lule nga akali kufuuka era n'omuntu ono akoze ki afuze era ekitegeeza nigale wamuvugira era yali musaada w'amaanyi muna wabala kuvuga po President namuvugako olunaku lulalonka aha olwo nige mwira batwira enkeera namuleka kufaamu ye n'emmotoka ye nekirole kyeffe twerireka ebiseera ebyo emmotoka loole nedalingawo kwandi kuli olikwogera ino loole anti yali esomba nte ng'eritwala mbalala kuleta Kampala muna kyavaira naye ndowooza nga nti ebintu ebyo bya mulembe guno emmotoka yali ya veterinary kitongole kya feeti nga bakitononete mu gavumenti farm 5 mu Infinity Packers e Kampala aha buti mama tiwakukomera ku ni baba nti mpuze ebyo kyamugayira anti nze baali bankozesa kukozesa kola buti ngaye bakwayo ka allowance batuwanga obusente kuba nze nkwaya ndifuna sente 18 gaali bakwere kugula switi bw'okobera omuntu saawa eno nafuna esente 18 baabita akaseera banongeza n'abantu 8 nga n'omusala gwe muzeyi esente edde esinje 18 oba 28 omumulembe ogwo dayidde gulaki esente zaali nnyingi sinje 18 zaali nnyingi nga tikumazaako omwezi bulungi ng'olyanga okwo olya aha awo watambulira awo kati bwenjako enkula bantegeire olwo minisita entegeire bampeera appointment natandika okuvuga deputy minisita ole gwavuganga olwakwire UPSAG honorable Okwakol wavuganga Okwakol navuga Okwakol oyo bakakusuula ku gavumenti awo wona navuga minisita butinga eno mama bamukoba ati mutabani wo tomusange avuga minisita nambitokwa yali wapalisa wapalisa menga tomukoberako oti bazeyi bange bali ale minisita bamukyamya oyo none kabiri oleeta obuzibu bwafunirayo obuzibu bali bolese buzibu nga mama bo bakidi ni baba nti mutabani waife avuga minisita nga bakidi sooka onkobere kule waidde lwasooka okwidda kweno ye baba ni mama ng'olwoni ovuga minisita nga wena oli oti owona bwa minisita naida ni benzi buli omu yaningirira abataka bawaayo atutwamuzeeyawo mbaleetera ebyokulya oli kuwuba bisumuluzo oba imwe timwawubanga bisumuluzo lwaki waw nga lwaki tiwo entambula yakyuka webale nakoberanga abantu ku kyalo bawaayo bakati mutabani wa nani akola ki ano gavumenti bagivuunika nasooka nayo kyakubisa bubi wamma ntandise okubona lwaki abantu bw'abanga ali mu kintu abatayenda kintu ekyo nekivaako kubanga abandi bafuniramu iwe wali bwa driver budriver aye kyakukosa era ano omwami bamwetanga Julia Mwanda general manager wa Fuga Growers nga mwanena wa Nedi mukamisi abandi ddi yabuuza hano oyo aliwo olwondiza eno mukyalo yavuganga minisita yabavuganga aliwo
alindi awo babuuliriza ate abazira masimu tibaali masimu babuuliriza batuuse eno kantwala babiri kandi buti sooka awompeeko ekifaananyi obwo buwava eyo wamala waira mu kulima kwaya wali wakola ki nayiraku eno kaseera kaali katono tikaali kamaanyi nnyo muna bwe gavumenti bwegwa iwe wano wali bwewaira waka waira mukukola naira gano ate nali nkalina kuzimba numba nani mukayumba kankaisubi oli muwulu nali ndi awo k'omwami oyo yajja abuuza kunkyo igulooba ali mu ssaawa nga 9 omaze okulya ekyemisana tuli awo tuli ku kyalo ati yaliwo emmotoka eri kubuuza Wilson ayi tumulagire mba ndi awo k'emmotoka eyo ate nali njiibwe yaliyo WW 8 kemaniriza emukobera ono balina mu kipale kimpi nali mupale mpanvu kenkubira maama nti oyo anira mukama we eka amwe yandulira amukati maama kujja ne mutabane wono ayinza olwedde nali mwedde ikwenda ati jangu antwalenga kwe Kampala twajja igula eryo ensula wuwe tebampa ekyeigulo enkeera ketulega Kampala sooka olini bwe baakunona twagiirawo mwagiirawo tibyakamunda kuidaido twagiirawo buti wajja wasulayo boys kota aliyo nga mukuku twala wano mwaja paka Kampala twaja paka Idinda yalina amaka yasula ku Wilson Road amena kuvaira nga yasulayo bakungu munange tukeera kunkyo ya Kampala obukayi mulimu ki ndikuvuga general manager tuvire ku minisita ndikuvuga general manager wa Busoga Growers kankoba Wilson ntuseewo boina akayumbako tandika okugula amabaati obwo mwaka ki ogwo 85 nampanga esente nagulanga amabaati aye nga amabaati ago ngagula tigaleeta eno nagaterekanga wakojja wange ali buwanga awo ngulaku 2 nga ngaleeta eyo muzeeyi amabaati ago gaali nga gasente meka midaali nga 4 ibateerala buti ng'ekikubuuza n'otanga owakojjaawo anti gano nga nzaayo n'agata kojja alina enumba nene kodi wali mu Kaisubi nga woova obatako kufulu nga batako kufulu mperano ofa yaidde y'okufunira abakozi obugaali baleeta ku mirimu ate alina okusasula omutwalo mulala n'esiringi 5 n'agusooka okugula akagaali kange mutwalo mulala n'esiringi 2 kagaali ki ero wagigula sente meka omutwalo mulala n'esiringi 2 n'avuga akagaali ako okuva Idinda paka wano bwe nkatuuka ye muzeeyi yanfuuyira ku emwani mulembe gwa kufuuwa ku mwani yafuuwa ku emwani basala enkoko twagire namulekera akagaali awo k'omutwalo mulamba n'esiringi 5 nze nerira Idinda nanina takisi nekyewasookeraku okugula mu bulamu bwo kidduka muzeeyi atandika okuzimba ku kyalo yakavuga ate yali azira ebiseera ebyo yalinako ng'alina obugaali bubiri kalinawo saawa kaliwo akagaali eyegaali akaliwo eya muzeeyi ekaliwo eyange bagisasa eyekaali gaali eya muzeeyi eriwo era avugayo yakyankalana muko ebyo olwo bamugemaku oyo atikoti alina akola abayekera ani gwe bagema Mwanda bamusiba muko amala bamulekula ajja okwetegereza nga bizirawo byali bya bulinda bamutyaku buti abulinde ebifu kati
Ajje Kampala wa muganda wange eyo yandeeta n'ajjayo bamwetanga Daudi Musoge yankonekitinga Ministry of Government muganda wo muganda wo kubaba bako mukite kati twajja ku interview twali abantu 43 najja naire Kampala najja mukulu wange yankonekitinga ku Ministry of Government nawandika application batweta najja twakola interview wali ana n'abasatu bali kwenda ku babiri chansi yange naba number 1 abantu 43 n'abakola interview bali kwenda ku abantu batya babiri iwe wagema kyakumeka yalolelebe bamba tipa interview wakola ya tipa akola ya tipa ingoja kusomba nga Gondi Ministry yali mu Gondi Department ya Engineering abakulanga Fida Road natandika okola bampa omulimu nasookera Kamuli nali emyezi 3 naira n'abantu alera Kayi ali emyezi 3 nga tukola myezi 3 buli district bantu alakwe Kasese nga bakusindika abantu amalayo emyezi 3 osula yeneyo bakuba kusula n'allowance botinga kiki kyoli kuvuga because eri mu bwetaavu ng'edda ku Ministry abaga emmotoka eyo oluusi n'ekitrakita mwaja mwakola oluguudo olwetaagibwa bona ali kuneera Kayi omugenzi Pinto yadda yasaba yali emupi wekootaku Emmanuel Pinto bantwalayo eyo nalwayo amala emyezi 5 Emmanuel Pinto yajja okusaba ng'era MP ng'MP buti omulembe gwa President Museveni gukwagana ndagana nga olwedde ndi mu Ministry ate idukira kugula ogwaida gwakulumuka kuno omulimu gwanumuka kuno omulimu kabi yoba oli awo guno gwona gwaida ati wemba mu local government decentralization yaida motoka yange yasigala katushoba naye ku Ministry yekwaganya yoleka ekidduka kyo kwaira ku Ministry for another deployment nange atandika okuvuga awo abakulu avuga ku bitandisa Jaberi honorable Minister yali wa local government yali wa local government uwa muvugira yali wa local government nga wa local government rano batola department yetu bagisindika Ministry ya Works awo twabanga tukira mirimo Professor Mary Okwakol yanzuula yantwala mu rafu so deformation unit nakolayo mu myaka 2 ajja Makerere mu below ground biodiversity project yeba kusindika ati bwenve Makerere twajja okutandika Gulu University kere Gulu 2022 najja nga driver at the same time nga ndi transport officer nze deploying ba driver obwoni ni mu kwa madala era nga wero kali kuzimba akula mala okuzimba anti awoba yobuseewo alina kizimba kyenda amabaati galega wagula nga abiri abiri nagaga bona agagataika nigana kali ku aga amabaati ago nago sebo bagagula kyenda na meka kyenda gazira buzibona bona tigatona naide oti bwe enumba teyaliwo okumukolo enumba yali mu bizibu bingi buzibu kyo bwali mu numba
enumba eyo kuno ku kyalo bali n'endowooza nti bw'ozimba ennumba ey'amatafaali ofa. Nga ki? Eyo n'endowooza yali mu bantu, mentality teyali mu bantu bwino. Nti ennumba ey'amatafaali ogizimba ofa. ng'olina kuzimba ya isubi. Muzeeyi yali nga mu yaki? Same permanent. Ewe waida wakubayo kino ekizimba. N'atandika ennumba eyo. Yatuuka ku window level awo. Yayimirira muzimbi wange yalwaza, yafiirwa, yamala emyezi 6 nga eri ku window level. N'abona ebyatiisa nga baleeta Irena ndidi ebeeta baati nga balitunzemu omuti bati ngayi ku luuyi kuno kuliko omutwe ogw'enkoko, ku luuyi kuno kuliko empube, agati ano basibyewo talasimu n'emirandira. Matafaali galinga awo basuula okwo. Bwe mbona ebintu ebyo najja nakubera omukaire nti maama ebintu byebandeeteire wano kati yo bireke awo wegololere negira bwe tibyakola bitya okuvaawo najja okwira nga biviirewo oba byavaawo bityatiidde n'omukaire yena tiyayida kukuluta kukubano tiyabitoolawo yeena oba mbwa daabirya oba kitiidde. Ayo omuzimbi bw'aba nga yafuna ebizibu ebyo baira mu bakuzimbira oba bafuna bandi beena abo kabiri nga baali baguma ekyo omukisombi kabiri amala yanfaako omuzimbi oyo bambi bamwetanga lasidi betunda awaizinga yajja okufa nga agimaliriza ng'agimaze buti awo nga tumwasonoka kukolawo kapate titwakola pate tyakumaliriza ennumba tikyangu tetwagikola titwakola awo wairayo buti wemba eggulu eyo bampeera omwana wange ekifo eky'okusomera eggulu omukazi gwe nali naye bwe bantwala eggulu wawasanga azaala omulenzi oyo wabaaniriza gwe nali naye anti awo era no bwe bakwati babuli ati bali kuntwala eggulu ati sijja genda ggulu yali muganda wali omufunire Buganda zaala Kayunga twayawukanira awo bwe yawulira nti wali kutwala ggulu ati nze sajja kufumbirwa ggulu twayawukanira awo yagemerya ono yagemereza nagemerya nga omulimu n'omwana mulala oyo omulenzi oyo mukulu awo tewairamu ku kabiri nnuma omuntu gw'otabinze ate oli kujja kunoonyera kyakukola ati genda wasaaba kyolebe muyankobe kyokka kyamuyidde mu birowoozo nti bwe wali e Buganda n'ofunayo omuganda bona ajje n'eggulo gyafunaye ndowooza wasooka wabivaako n'abaawo naire eno nakufuna olugwanina butono mubunaganira gali nali ntambulire kwe natambulira tweyagana buli omu yabuza mwine niwani twemanaawo atandika okodinetinga ku masimu paka lwatuuse okuba nti ali mu maka awombe mukirungi ng'olutalo olwo lunnini nti olw'ekinaana n'omukaga ali kweddamu nano lwakwagana ng'oyize eno oba ng'okaali eri nali ndize eno wabiwulira nga buwulira nali ndize eno ali mute Kampala ewenaire eno kakati vaayo era anooliwa n'okwirayo Kampala emukulu wange wayenda ino Kampala eyo Kampala nalangalirayo ino n'obusoga n'akaira mu bwire nera nkumiigiri kumuna mulala okutya mirala ebusoga waira 210 bwendira poroguramu ya NADS yali eriwo poroguramu eyo bwebaawo
batweta okujali ku muzigiti ekitalo wekityamu kyalo akati ife abalina emirimu gyabwe titwijja kubaga kifo kyona kyona already nali nifa amagurupu yange ginali ninjiremu kale ano ninjira mu ntya awemba ndikubuuza bwe mala okweronda akakiiko akatwala abalimi nandisi coordinator yadde akati tulikwenda owa procurement anagulanga ensiko high level y'obwegeresi tekukubanga yasiniya funa okweyongerayo ate ewe ng'oli nayo nze keninayo awo wenyinjira munansi asooka bampa ebigogo empango 4 asimba nga diddo wenka antulaga ettaka ly'olinalyo nasimisa ebiina baidde babirambuula ampa empango nasimba awo gena nani webasimba era ano bwe baidda district agriculture officer bwaidde okuverifyinga ensigo yaife tayagana kenife twasinga agula nsigo ono mwegombola awo wairasa ekutukira ku Baitambogo eyali gundi owebyo atwala abalimi mwegombola ng'ava wairasa atwala ebyokugula ensigo ng'ava wairasa kati ebifo byafulinga vacant nalindi gano nti nalisi coordinator yankubira esimu ati muna yangu yakwegombola nti nzira transport ati nina piki oida kufuna eno sente tuida musasulire olwatuuka bampa ekifo kya procurement kwegombola ebyo Baitambogo nabitaganda opposite kati batukaali awo tambuza ekifo ekyo gaiddawo 2013 gaiddawo okwenda okukola akakiiko akatwala emwanyi district coffee steering committee district agriculture officer yankubira esimu nandeta ku district ati muna ndikwenda kutoka kakiiko onasobola nze ntinda kusobola n'abakakiiko ako kuva 2013 paka leero kakiiko ako kakaliko kuliko abantu 20 mu district eyemayiga nze nkiikirira abasaadde abalima emwanyi balondera omukyala yava bukabooli nga nakiikirira abakyala abalima emwanyi mu district kale ebintu byaba bityo bano tuba tukaali awo 2015 yaiddayo ekitongole kyebeeta Cafe Africa kiringa n'amwani advertisinga abanasoma omusomo gw'emwanyi n'ataamu okusaba kwange egombola Baitambogo nizo yasaba ze nabitagana okwoza mwegombola lina benda abalimi 300 abasomi 300 Mayuge yabanga happening okuba pilot district mu Uganda. Yes, yali Mayuge, Kamuli, Luwero, Mityana, Ibanda ne Singo. Basome emwanyi ezo okumala emyezi 9. Batwale mukono mu DFI okukola final exams. District y'omukaaga tunadona abasomi 18. Results okujja okuwira nali wakusatu theory nali wakusatu mu Uganda yona practical nga number 1 kodi okobye oti wakulira mu mwani era wasomera ku mwani wali mutu practical ndi number 1 mu Uganda owokubiri ali Mityana owokusatu ali Luwero owokuna Kamuli oba Ibanda practical. Emwani diteme ku eka imeka olina mwani
gundi ngate no Mother Garden eri ku eka 4. Mother Garden ku eka 4. Mzee kiki ekisinze kuyita mutindo gwa mwani? Ekisinze okuyita omutindo gw'emwani ni bino: akatale kagwire, ni bano abawulula emwani embisi abasinze kuyita mutindo gwa mwani. Kuba nze omusiri gwange ogwo baida baguwulula nabanga oluusi nkoleire bwereere ate nga ekira kyakukola oyagaana kunkyo nga bawulwire obwire. Buti ngaewo mukubona okuko kiki kyenda ekyetagisa okubona nti abantu bavaamu endowooza ey'okuwulula emwani? Ganze wange kuba nagifuula demonstration garden kusemekezaaku balimi ba mwani nga kyendi kwenda olima emwani eri musaada musiraamu emwani aba ni akidde ebiwerako ekiri omwani oyagaanamu ebigogo, oyagaanamu emiti, oyagaanamu ebira, oyagaanamu ebidandaali, oyagaanamu amaido omwani ekitali mu bikaado. Egamba nga ngezaaku okubera abalimi nti olima emwani tuba muyala n'akasente ofunako asobola okusomesa abaana n'okwebeezawo mu maka. Omuntu aba ayinza okutandika okulima emwani alina kuba ki? Kubanga abavubuka b'ennaku dino obugumiikiriza bwene tubuzira oba babuzira. Buti omuntu okulima emwani kiki obeerako ebintu 5 biti ebyetaagisa omuntu ali kwenda okutandika okulima emwani? Ekisooka bw'oba oyenda okulima emwani ekisookerwako olina okuba n'ettaka. Ekyokubiri olina okuba omugumiikiriza. Ekyokusatu olina okubaka emwani eyo ogyenda. Oteekwa okuba n'omukwano n'ekirime ekyo ky'olimye. Oteekwa okuba nga oyenda okukirabirira. Regular monitoring yeetaagisa nnyo. Emwani muzeeyi, emwani odi monitoring otya kyona? Emwani eri oti muntu nga bwenaga ngire kulambula ku maama wajjayo okwagirayo maama wasuze otya ebyoko yagaana kalwaire wakatereza wayagaana kawuka kagirumbye akatukontrolinga n'ensonga lwaki olina okugiyitamu buli kiseera. Muzeeyi, emwani etwala emyaka emeka? Emyaka 2 n'ekitundu etandika kuba ogirabire bulungi. Emwani gy'olabiriire omuti omulala guti oba kyete kikolo kisobola okuva ku buzito ki omwaka oba oluno season? Mu mwaka mulimu season meka emwani? Ayinza okuva ku kiro mukagati w'omunaana ng'ogirabire bulungi aye nga 6 ku 8. Season endala? Season ova ku kiro nga 3 ekikola ekirala oba 4. Kitegeeza omwaka oba season 2 hagati y'omu6 ku 8. Ekikola bulungi eno naye kumenza okuba omwaka. Emwani edo okubye oti osobola oditaamu ebigogo. Ebigogo tibikosa mwani oba emwani tibikosa bigogo? Kaano woba olikola intercropping spacing ne mattering. Woba oli kusimba ebigogo mu mwani okola fuuti 2 ku 2. Ekitegeeza nti ebikolo bino ebina naye bakyeta yabyo ekigogo kikavaling kiraku ekisiikirize ku bikolo ebyo ebina nekire kyona kyaba ebikolo 4. Buti ngaimu okubona nti osobola okwemerezaawo omulimu guno okumala ebbanga lyonna kuba buti tigwafuuka mulimu y'oli okuba nti osobola okwemerezaawo okumala ebbanga eryo lyonna kyokuba kiva ku bugumiikiriza n'ebiro by'okudimonitalinga n'okwenda ekintu.
bangi banvumye nguli alima ebikaddo nguli oli kwefuga n'akababbeeyi mwe abaalima muli kuvuga imwe timwenda motoka ne bona baba badenda imwe timwenda motoka emwani bw'olima emwani tugula mmere otya muzee ate mu mwani omwo oteme mulimu ebigogo mulimu ebidandaali mu mwani mwene omwo mwani gadiba n'emizimizi mulimu n'empande todibone kale ndakudibona ndobe kusokasoka kitani buti ekindi kiki mubaamu n'ebibala fenaali mu mwani mwene omwo ovakado alimu buti iwe amapeera galimu buti oli kuniba ino b'okulemberaku nabo nti oba mulimu oba mukikole mu lufuzi oba kibiina kyaimwe kimwatawo nga kyamaani tulina ekibiina tukyeta Green Pasture Uganda nga twawandise ssemateeka waife olwaleero bali bakugisayininga ku Mande tugitwale bagende bagisatisfyinge tufune satifika naye lwakuba nti abandi bafunyemuku ebizibu ndowooza tibaabe naife leero ekigendekero kyakusayininga constitution buti ng'ekigenda kyona kyona kyaki kwiza balimi walala kwiza agali awalala nagalumemamba okuba mukolera awalala ne gavumenti erikutwenkalejenga okolera awalala nti ekitegeeza nga lwaki enkalejenga banaife tukolere mu tiimu ebe tiimu waka